Take me home, nigga. I wanna go home. Pussy. Bombo class. Bombo class. To my home. Say call police. Pussy. Take me home. Take me home. No. Take me home. Take me home. Take me to my home. Place or maybe I can find peace. Let me go to peace. No. Maybe no peace. No. Let me go. Maybe. Oyo ndo gwowulidde si mulala ye Douglas Seguya Mayanja, mutabani wa Mayanja Omugalanda, abangi gwe tumanyi nga Uncle Weasel Manizo. Weasel kigambibwa nti yagobeddwa mu nyumba ya Juliet Zawedde. Jjukira kigambibwa emabega kaawo yali yagenda okujjanjaba muganda we Dr. Jose Chameleon. Ali yagenda okumujjanjaba bwe yalwala emabega kaawo n'agenda side za USA okujjanjaba. Abadde babeera wa Juliet Zawedde for all along. Naye kigambibwa nti ku mwengo omuyitirivu ennyo omukulu gwe yeekatankira Weasel Manizo, bw'atyo ekiro kyajjo ate yagenze mu bbaala n'avaayo ng'asitudde mbufunze ng'afunyeeyo chicken bayita basisita be, n'amuleeta mu maka ga Juliet Zawedde n'agobebwa n'omukyala oyo ne bagobwa. Juliet Zawedde n'agamba temugenda kumanyira kutuuka ku ekyo. Yagobeddwa, amaloboozi g'owulira ago yadde aleekaanira waggulu nnyo ng'atamidde nga yagagamba muzze waabwe, ng'ayagala akomezebwewo Uganda. So byebyo nno embeera si nnungi, naye simanyi lwaki ekituusa Weasel mu mbeera zino zonna okubeera nga Eva abeera mu kusikangana miguwa n'abantu ab'enjawulo babeeramu, kuba kinajjukirwa nti ate yagenza okugenda ng'amaze kugoba manager Chaga mu nju bubi nnyo. So kati naye kimutuuseeko agobeddwa ewa Juliet Zawedde. Ebisingako awo katwongere okubinoonyaako, tugenda kubeera ntubikutuusaako wano wenyini ku Pros Media. Fantastic. To my home. No. Hey, let's go. Let's go to another place or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is non-peace. Let me go. Maybe.